Omuduumizi wa Uganda Cranes and Mwesigwa atuuse mu nkambi olwaleero wakati mu mawulire okuva eri FUFA ag'akasiimo ka $10,000 eri buli muzannyi singa bawangula Ghana ku lw'omukaaga luno mu kisaawe Namboole. Agava mu FUFA galaga nti bataddewo obukadde 7 ng'akasiimo eri abazannyi ba ttiimu y'eggwanga singa bawangula emipiira gyabwe ebiri egiddako. Tugenda kuddamu tubawe $10,000 ku mupiira guno gwa Black Stars bwe banaaba bagobye, ate twongere tubawe $10,000 ku mupiira gwa Guinea. Naye ate ogwa Guinea guliko enkizo kubanga bwe baba bayiseemu bajja kufuna ensako y'Emitwalo 2 egya $. Oluvannyuma lw'okusamba Ghana ku lw'omukaaga, Cranes baakubissaamu engatto bagende okusamba Guinea mu mupiira ogusembayo. Ttiimu ya Ghana esuubirwa okutuuka mu ggwanga ku lw'okutaano luno era nga baakuggira mu nnyonyi empangise. Ttiimu y'eggwanga ya Ghana lwegenda okutuuka wano mu ggwanga ku lunaku olwokutaano zijja kubeera ssaawa 10 ez'okumakya era nga tusuubira bajja kujja nga beetegese nabo olw'omupiira ogenda okubeerawo ku lw'omukaaga e Namboole. Ghana yeekulembedde ekibinja n'obubonero 8 n'eddirirwa Togo n'obubonero 6 ate nga Uganda ne Guinea bombi balina obubonero 4. One of the leaders of the side is always brimming with confidence whenever he is in